Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo. Jaffe mwasize mutya nera mukulike yate mu weekend maga Easter. Oliyo kyazo nike. Dikiriya mukwano. Ogamba otya pista. Ntyo abantu bekalangala. Thank you so much. Mwebale kikwasaganya mwebale kwa ABS TV mwebale twagala. Owange omwami ali USA. Munange bale kutwala pista tukalangala n'omulagensi omulambuza Uganda yonna. Ne waliwo watanna kutuusa. Nakutwala kalangala. Naye jange wama mwasize mutya nate program AMAKYA amalungi enganzi esinga mu zonna kulembera abalala ne bagoberera era ABS TV fe tugamba we lead others follow okitegeera ate wetubaga ne tugamba yefefeka abawumuze ebirowoozo okitegeera woba ino omwami ng'ebirowoozo byakucyankalanyeko oteekako ABS TV olabe ekyo buli wamu kabe muyimbi anyumya nti ABS ye TV etabowa kituufu nnyo tubiddako omukyala Irene Namatovu webale nakutegeera ABS TV ate nti yesinga kakati ekibozibozi ekibaddewo sijja birandagamu nnyo ayikubanga tufunyemu obuzibu bw'ebifaananyi wabula ate kambanyumizeeko katono ze nabagamba wendi nnyo ne bwe kiba kiganya ati sinkikunnyonnyola tusokera eri ku Lwokutaano olunaku Olwokutaano b'abantu bannange twegendereze baideye kantandikire ku mwami gwe bayita Bebekulu Bebekulu yavaayo n'agamba nti muawadi za Uganda le muddangamu mu nominatinga baida wenze nange muwolereza zaye tebaddangamu ku nominatinga kozi kati ebintu byafuuka byanguze ngulira zayonika bayonze batekewo wange abagulirira ne waliwo batukanga bagamba mwana wano tewasaana gulira kirabibwa n'omwana ayonka era okyesa babalabira ABS TV mukubireko ABS mu ngalo eyawadi webanga kugula eyo yo yaganibwa okubanga yefe TV ezisinga amaanyi muzonna mu TV emijije emito egize ABS twafuna award waliyo CEO wa TVM yangambye naye Zayoni Pastor igakikola atyo okubeera nga ABS TV singo okubeera TV zonna mugamba mukwano sala sukali obeere ng'olaba ABS TV ojja kulaba ate twali surprise gwali okimanyi neera nali nkimanyi kuba fe abasinga n'abo abalala wete ate twebazaako munnange award wise kyo bwe zagendanga ABS TV yetwalidde award esinga mu bwawadi bwonna buli abaafuna obwo buli nothing eno yesinga mu TV zonna ezikwatiriridde emijije emito egya TV eggwanga ABS TV ne bagiwa Museveni yabayo n'agamba mwono posigo ogenze n'okula TV okutokoti kwegamba banene takitegeera gandika balirayo mukulikeeyo olunaku lwali lulungi nnyo bwete ekirabo kyaweebwa ABS TV nti ye TV ekutteyo mu TV empya ate nga jjukira nti eno award ebeera ya mulundi gwakubiri jjukira neya last year era ABS TV be bagifuna so munaye ate ne twebazaako new younger TV talent oba emijiji emito Aisha Kalondozi bwatyo ate nayo n'agiweebwa so yo tetujjagendayo nnyo mu byawadi bwebityo bwe biba neyovuddeyo Easter mune twagiyingira Easter bwe twagiyingira abakyakaze bakyakadde ebivulu byabadde bingi nnyo naye ng'ebisinga byagenzeemu enkuba abantu bafunyemu obwo obuzibu bw'enkuba kati waliwo ekivulu kye bageyeze ekya munnaffe oyo bamusenda tewakyali kkuba wetuyita oyo tagenda funa abantu bannange ebigambo Abdallah Musoke nsaba producer wange bwe bange ebifaananyi bikyakanya olunaku olwaleero olunaku olw'enkyanjagala okuba abantu ekifaananyi ekyo Bobi Wine yafunye abantu natunuulidde busaabala nga Zayoni sikikkiriza nga buli walinnya muntu anti waliwo kye bagamba nti pista tu omwana w'omuntu asobola okuwalampa naye ate ne mukama tasobola kwogera kuga nti pisi sirika nyina kye nkutegekedde mu maaso toyogedde mu bulungi ababuganda Land Board pisi nsobola okukeera ku makya ne nkulemesa omulimu kumbe mukama alina kyakutegekedde mu parliament baba ne Zayoni ate yannemesa ku ABS asinga kuba okitegeera abantu mulimu embeera no mwe babeera tebagitegeera nti buli wobeera oteekawo oba omusanvu kyekyo kyobadde oyogedde nti wane eno Zayoni tojja kuyitawo ate nkya Zayoni nenkusanga ewantu nga walala nnyo tikati abantu balinganga abagenda okukuba ekivulu kya busaabala Easter Monday ate bamwongedde maanyi kitegeeza naye yabadde Masaka yagambe kangende ndabe we bamusenda omusajja ajjuza nga abantu tebalina we baggula Bobi nza kyankugamba sente ezo zikwate ogende ogulemu ettaka eddala wa mabebi asiwa asabu agundi asibule busaabala wa tavaayo busaabala afune ettaka eddala mu advance obadde osobedde maneera kugamba nti batwale akataka kaabwe naye agenda afune ettaka embaneera kubuuza ekibuuzo green waffe tunaamulimira green waffe asigaleyo naye afune walala green zaffe ezafrikawo ze bakuula zakuula ino watugendera awo naye nga
Bobi Wine webale ekintu kyeggulo kyabadde kya tabu nnyo abayimbi bamuyimbiddeko ate abantu babadde bangi nnyo Bobi naye yennyini yatuuse ku stage bw'ati n'asooka afukamiza omutima n'agamba naye Katonda wangati kati bano bavuddewa abantu bandiganye okujja olunaku lwali lwakutaano Samafi yasowalukaga yafiirwa maama we omulungi munnange amuzaala so kyongera okusabira nti Samafi yasowalukaga Mukama Katonda akugumye omutima naye nga bwe kityo Easter yamugendedde bubi yali yafulumya olugwe oluyimba I'm sorry I'm very sorry mama kati nga kyasuubira kigambibwa nti ebintu bya famire bizibu okutwalayo kigambibwa mbu ebintu bya famire bizibu mu famire ya Samafi yasowalukaga wabaddewo obuntuntu wakati wa maaza n'omwana kali nga Samafi yasowalukaga nako bamugamba ne lwaki mama otomwetondera kwekyo ekintu ekiggwawo n'agamba nze nina mami we mutegekedde surprise eyo y'omwetondera ye ku Freedom City wengenda okulonkingira era lonki eyo ebaddewo wanjogerera ebipande byonna posti ezabadde zifulumye Samafi yasowalukaga yazijjeyo of course kati ogenda kwetondera bw'obanga lonki wali wagitegekera ku maaza manyi omuganda agamba mbu nditwala bingi teyatuuka waka Pisi wobanga osobeza mama odduka bunnambira omugabe mama munnanga I'm very sorry nga bwe yayimba akayimba ako totegeka mbu ate kantegeke empita abaana ba ABS bonna babeewo oyinza okuba okitegeka nga ne Mukama kola olunaku alina kyategese so kati kyotegeeza nti Samafi yasowalukaga singa before yagenda dda neyetondera mami n'alema mami okumufaako n'agamba nti ate nonkinjijjeyo nyemba dengenda omwetondera so kati munnange kyekyo ekigambibwa mbu munnange temubinkubira naye nange bwe nawuliddeko mbu Samafi yasowalukaga abadde alina kwetondera mami wali ku Freedom City ku lonki ye nga lonki bagitumye I'm sorry concert era wenjogerera yasaziddwa kulwokuba nti Mukama akugumya omutima munnange mami yagenze osikati okuze omanyi buli wofiirwako omuzadde munaye okula ebyo byalonki gatubivuddeko byalonki byansobedde abantu kati batiitizi ba muziki eyeyita number 1 wa Uganda atako gatagejja smart eyongerayo buli naku lonki yeyongerayo nebuuza kikyazaako after amawulire gagenza tutambuzaamu nga takwatagana na sipapa kamiri lonki oba yali omugwa kumeka kati wenjogerera eyinza okuba eri off day tekyaliko nti time yeno olunaku lwe luno tekyaliko walimu aganaga naye nze kyalabyako Kamiliyoni mutiitiizi omutima gwe mutiitiizi ye muli agamba music yaganye abaana baleeta kati ye muli yekubiriza agamba mutufu kikyenzizaako agataho najimba negana okutambira abaana wooma baleeta banana omwana yakubya akayimba kawooma abaana bagambye mbu concert bagigase ne bane Katonda muzibu mbw agataho muwawooma yakuba akayimba mbw banana sweet banana aganye okukwata banana nze teyanyumira banana alinga eyaddira oli olimba olukaddo naye Kamiliyoni gwogeyo mumanyi nga lwaki simumanyi Kamili tolaba nti okuba basipapa ne kati nze ndi maji wanje sigenda kusuka waawe ekibozibozi olunaku lwalero lwakubiri jjukira nebazako badisana banga banyambaza paka nkaddemu room K61 ababilionia stamba bonzeko mbagala nnyo Abdul thank you so much webale kubeera ne budress obwakabi Gini High West genda okupaka nkaddemu okuzi 754 ekikulu opapa bwe buzibu bwoli bagimanye ye namba 0754 eriyo mpira katekako ABS agala kulaba TV yawangula mugondi zonna era fetu singa fetu goberera 0754 Sinana musatu kumene munebazako mama mididi kawala yomu kuba designing akabiri kana aketabu atenga ba Favor Beauty Salon ku Majestic Plaza nabo je bali nnyo atenga ba friends wali eri kanyanya beba mukuba tukola makeup owetabu so wenti ombasi sukaona ekibozibozi kyona ku olwalero timpisa tumba bonzeko mbagala nnyo mbade pista to alongside the record Zion K Mukama Katonda makubira Ruganda Rich ntalo mwana we mpologo makwagala nnyo bye bye. Oli mukulaba Television ABS ekuumuza ebirowoozo.